Sebo neyanziza nnyo amanya nze Achilles Kiwanuka ndi Assistant Chief Administrative Officer wa Wakiso District ate yanze focal person wa Greater Kampala program eyo mu Wakiso. Njagala kutegeeza abatulaba era abatuwuliriza nti program etambula bulungi mu kaseera kano nga district twakamaliriza okusayininga contract na companies bbiri ezigenda okukola enguudo bbiri ez'omulembe. Njagala kusookera ddala n'oluguudo olusinga obuwanvu lwetugenda okukola lwa Bukasa Sentema nga luno obuwanvu buli kilometers 12 n'obutundu 17 nga luno contract yasayiningibwa nga 13 February 2025. Ekkubo lino tusuubira okulitandika obudde bwonna era njagala kutegeeza abatuuze abali mu kitundu ekyo ekiyitibwamu ekkubo nti obudde bwonna ebyuma bijja era tuteekateeka longi olw'okulaba nti ekkubo lino tulitandikako. Era ekkubo eryokubiri liyita Kitemu Kisozi Naggalabi liri 6.5 kilometers nayo tugenda kulitandikako obudde bwonna. Contract nayo twagisayininze ne company eyitibwa Chinese Railways Group, 7 Chinese Railways Group eyo nayo egenda kukola ekkubo eryo. Era tutegeeza abatuuze mu bitundu ebyo nti obudde bwonna tutandika. Kusomooza kwe tubadde nakwo kubadde nnyo ku bantu abamu ababadde bakyagaanya okuwaayo ebitundu byabwe okulaba nti tutandika okukola. Njagala kwebaza abantu abali ku Sentema Bukasa nti wakiri consent ze tufunyeeko zo zeeyongeddeko waggulu. Mu kaseera kano Sentema Bukasa tuli ku bitundu 84 ku 100. Kusomoozebwa kwe tulina kuli ku kkubo eryokubiri erya Kitemu Kisozi nti wo tukyali ku bitundu 77 naye tusuubira nti we tunaatuuka okutandikira mu wiiki ng'emu oba bbiri tujja kubeera nti tufunye percentage zetwetaaga zisobozesa bakontrakita okutambuza omulimu guno bulungi. Twongera okusaba tusanzemu n'ekizibu ky'aba St Landlords. Tubanoonyeza tugezaawo kubakubira amasimu amu tebakwata naye tubasaba bannange mujje ate mutuwe consent zammwe tusobole okutambuza omulimu guno. Abantu enfuufu ebatta bangi bakomplainize ku nfuufu naye twagala okubakakasa nti mu bbanga ttono enfuufu eyo tujja kuba ate tukola ki tugimalawo kubanga abakozi abagenda okukola amakubo ago twabategeezeza nti balina okukola nga bayiwamu ne ku mazzi okusobola okulaba nti bizinesi z'abantu oba n'obulamu bw'abantu bukosebwa. Mu kaseera kano bwe tukyayimiridde ku nguudo ebbiri zamaze okubeera cleared. Project eno egenda mala emyaka 5 nga etambula. Bano abantu abalwisizzawo naddala okuwaayo ewagenda ozimbibwa ekkubo singa kigenda mu maaso kiba kigenda kukosa kitya? Project zombi ebbiri zigenda kumala emyezi giri 18 kakati gwe mwaka gumu n'ekitundu. So tusuubira nti webabeera batuwadde mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu tugenda kuba tumaliriza ng'ate abantu bayita mu kkubo eddungi. So tubasaba baleme kutulwisa naye programu yonna nga we nabategeezezza nti yatandika 2023 kakati tugenda kugimala 2028. Tukyalina enguudo endala ez'okukola zetugenda okutandikako n'omwaka ogujja okutandika ne July 2025 2026. Mu nguudo zino tulinamu Wattuba Jjokolera, tulinamu Kayunga Kawanda, tulinamu Nalumunye Bandwe Kanaala, tulinamu ekkubo eddala liri Namulanda Bweya Kajjansi. Amakubo ana tugenda gatandika mu July. Ate tulinamu ne program ey'okukola obutale mu July onajja tulina obutale busatu bwe tugenda okubeera tutandikako omuli Wakiso Central Market, omuli Kawuku Market, omuli ne Bulaga Market. Obutale obwo financial year etandika mu July bwonna bugenda kuzimbibwa. Project eno tulabanga okusaba Access Roads kikwata nnyo ku bakulembeze ab'ebitundu bo bayambye ekimala era mukwataganye nabo bati. Tukyalinamu okusoomoozebwa mu bakulembeze abamu nti bangi tebavuddeeyo ate era n'abamu ku bo basanga nti bagamba abantu nti waliwo ssente eza compensation. Naye njagala kutegeeza abantu b'omu bitundu ebyo nti bannange kwa programu eno owaayo akatakako akatonotono tewali compensation egenda kuweebwa. Twagala kulaba nti tukulongooseza ekitundu. Jjukira nti ploti yeeyo bw'eneba emaze okufuna ekkubo nga lituuka ku kolansi value ya ploti egenda kulinnya.
so n'olwekyo tewali ssente za compensation. Abamu ku bakulembeze bagenze bawubya abantu nga babagamba nti ate tugenda kuba waliwo ssente za compensation ezo teziriiwo. Naye ate twagala okwebaza abakulembeze abamu abavuddeyo ne batwegattako, mulimu abakulembeze ba councillors ab'omu bitundu, bakiyabane b'amagombola. Tutambudde nabo bambi nga bafubye okulaba nti puroguramu eno bagiwa omukisa ate tusobole okulaba nti tugiteeka mu nkola. Mpozi bw'obadde oyogera tusabumitinga enguudo ezirina okukolebwa, twateekayo enguudo 16 mu Wakiso. Enguudo ezo naye nga zonna oba ozitunuulidde ssente zetwafuna World Bank zegenda okuwa Wakiso oba ziyawa Wakiso buli obuwumbi 406. Obuwumbi 406 mulimu enguudo, okukola enguudo, mulimu okukola emifulejje, mulimu okukola obutale, kuzimba obutale. Kakati bw'oba ozitunuddemu ssente ezo ziba ntono nnyo, obuwumbi 406. Mu kaseera kano wadde twateekayo enguudo 16 ezimu tezijja kukolebwa, era tusuubira nti mpozi puroguramu eneebeera nga yeeyongeddeyo okuva 2028 okweyongerayo mu maaso. Tusuubira nti ezimu tujja kuzikuza era tujja kuzikola, naye mu kaseera kano tugenda kulondamu enguudo ezigenda okukolebwa, kubanga tulina okukola obutale, tulina okukola enguudo, tulina okukola emifulejje, byonna tebisobola kukolebwa ku buwumbi 406. So kitusaba abantu nti bwe tubeera ng'oluguudo lwo twaluka kukyalinga mu 16 nga terukoleddwa, toggwamu maanyi, kubanga puroguramu eno tusuubira nti feezi ey'okubiri ejja kujja, ate twongere okulaba nti ezo zitakoleddwa zikolebwa. Njagala kutegeeza bannaffe abo abakyagaanye okuwaayo akantu okulaba nti enguudo zino zikolebwa. Njagala kubategeeza nti enguudo tulina nnyingi mu Wakiso. Gwe bw'onoogaana okuwaayo kapaati akatono kubanga oyagala compensation, ekijja okukolebwa nti tujja kugenda ku nguudo endala. Omukisa guzze, nja kubasaba abo bonna abali ku nguudo zino ezabadde selected, tubasaba nti muweeyo. Bwe muba mugaanye omutaweeyo, kale ate ng'omukisa gugenda ku nguudo endala. Sitwagala kufiirwe omukisa guno. N'olwekyo tukozese omukisa guno okusobola okutumbula ekitundu kyaffe. Ekirala kye mbadde njagala bategeezeera nti compensation temulimbibwalimbibwa. Ssente zino eza World Bank zetwafuna tekuliiko ssente za compensation. Ssente eziriwo za kukola bukozi ku nguudo. Okuliyirirwa tekuliiwo era tebakulimba. Era bangi bazze ne balimbibwa ba lawyers baabwe ne babagamba bannange ate mwegende mu kooti, tebabuzaabuza. Tulina GRCs eziri ku ground, mubabuuze bajja kubabuulira ekituufu. Amazima gali nti compensation oba okuliyirirwa kuno kugenda kubeerawo, waayo akatunduko ate tuyiseewo ekkubo erya koolasi eddungi erisobola okutumbula omutindo gw'ekitundu ky'obeeramu. Buli nnyumba ye bagenda kukola ki? Kugimira. Ne mutegeeragana, so si kumuzimbira goloofa eri nene. Kituufu ate nga tukwatagana bulungi. So where we have gone wrong, we do apologize. Ssebamunga district tujja kuwa MDF twandibasabye kula Greater Kampala etutwala ne Metropolitan Affairs tetubalabangako mu bitundu ebisinga. At every financial year, for the last 2 financial years, abakulu bano bafulumya ministerial policy statements. Naye nga MDF tetuli in the know. Ministerial policy statements wezituyambira kuba disitulikiti yaffe Wakiso wamu kulwa higher local government, that is Wakiso district, ne lower local governments ku town council level, municipal divisions ne sub counties. Kati twandibadde tubasaba tiimu eyo kulwa MDF kiyamba okubanga ministerial policy statements bezibeera okuba zitukwatako n'ebitukwatako ng'ate ffe tuli bafu bajja magombere tulina kyetumanyi kigenda mu maaso. Line Ministry eya Water and Environment by commissioners ati Luzira n'ebyogenza ogenda nti lwaki abantu abamu baba n'embuto. The technical team at Luzira Ministry ya kizibu eri entities zaffe. Kuba tumaliza the big people ave Kampala wa administrative unit leader
oba area council oba okwatagana ne batuuka okuba nga balengezebwa nti abo yayogeranga n'ekirala administrative unity leaders tebali trained mu nteekateeka eno okumanya obuvunaanyizibwa bwayo ku municipal division awamu ne town councils plana kade galabuzi yenanyini kyapa ekyo yewakovetolwa nawe yenanyini kyapa kati ebiddirira tambula tulina building standard code ezikwatagana kakati unity leaders bamanyi kigenda muki mu maaso tuli program ekizibu ekibaawo the technocrats bwe baba bajjaako physical plana obuvunaanyizibwa obwo katumaliriza nga besuddeyo gwannagamba era emplans ne design za buli kintu kyonna kyakola naye nga tulina ebipimo meters meka gyetuyita erya district erya minister of works erya community netambuza ekigambo kya projekiti ye ng'omuntu tekkubo lya community mulimu ku representing abantu wazimbire sheds we tusobola okukola ki kuba naffe guno gwe mulimu gwaffe mwe tujja ekikumi ku stage sokolideko madamaya dc zero meka zonna musuula nsuule nenga olina Igo. Sebo neyanziza nnyo amanya nze Achilles Kiwanuka ndi assistant chief administrative officer wa Wakiso district ate era nze focal person wa Greater Kampala program eyo mu Wakiso. Njagala kutegeeza abatulaba era abatuwuliriza nti program etambula bulungi mu kaseera kano nga district twakamaliriza okusayininga contract na companies 2 ezigenda okukola enguudo 2 ez'omulembe. Njagala kusookera ddala n'oluguudo olusinga obuwanvu bwe tugenda okukola lwa Bukasa Sentema nga luno obuwanvu buli kilometers 12 n'obutundu 17 nga luno contract ya signingibwa nga 13 February 2025. Ekkubo lino tusuubira okulitandika obudde bwonna era njagala kutegeeza abatuuze abali mu kitundu ekyo ekiyitibwamu ekkubo nti obudde bwonna ebyuma bijja era tuteekateeka longi okulaba nti ekkubo lino tulitandikako. Era ekkubo eryokubiri liyita Kitemu Kisozi Naggalabi noli 6.5 kilometers nayo tugenda kulitandikako obudde bwonna contract nayo twagisayininze
ne company eyitibwa Chinese Railways Group, 7 Chinese Railways Group. Eyo nayo egenda kukola ekkubo eryo. Era tutegeeza abatuuze mu bitundu ebyo nti obudde bwonna tutandika. Kusoomoozebwa kwe tubadde nakwo kubadde nnyo ku bantu abamu ababadde bakyagaanya okuwaayo ebitundu byabwe okulaba nti tutandika okukola. Njagala kwebaza abantu abali ku Ssentema Bukasa nti wakiri consents ze tufunyeeko zo zeeyongeddeko waggulu. Mu kaseera kano Ssentema Bukasa tuli ku bitundu 84 ku buli 100. Kusoomoozebwa kwe tulina kuli ku kkubo eryokubiri erya Kitemu Kisozi nti wo tukyali ku bitundu 77, naye tusuubira nti we tunaatuuka okutandikira mu wiiki ng'emu oba bbiri tujja kubeera nti tufunye percentage zetwetaaga zisobozesa bakontrakita okutambuza omulimu guno bulungi. Twongera okusaba, tusanzemu n'ekizibu ky'aba absent landlords. Tubanoonyeza, tugezaawo kubakubira amasimu amu tebakwata, naye tubasaba bannange mujje ate mutuwe consents zammwe tusobole okutambuza omulimu guno. Abantu enfuufu ebatta bangi bakomplainize ku nfuufu, naye twagala okubakakasa nti mu bbanga ttono enfuufu eyo tujja kuba ate tukola ki, tugimalawo, kubanga abakozi abagenda okukola amakubo ago twabategeezeza nti balina okukola nga bayiwamu ne ku mazzi okusobola okulaba nti bizinesi z'abantu oba n'obulamu bw'abantu bukosebwa. Mu kaseera kano bwe tukyayimiridde ku nguudo ebbiri zamaze okubeera cleared. Project eno egenda mala emyaka 5 nga etambula. Bano abantu abalwisizzawo naddala okuwaayo ewagenda ozimbibwa ekkubo, singa kigenda mu maaso kiba kigenda kukosa kitya? Projekiti zombi ebbiri zigenda kumala emyezi giri 18 kakati gwe mwaka gumu n'ekitundu. So tusuubira nti bwe babeera batuwadde mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu tugenda kuba tumaliriza ng'ate abantu bayita mu kkubo eddungi. So tubasaba baleme kutulwisa, naye puroguramu yonna nga we nabategeezezza nti yatandika 2023 kakati tugenda kugimala 2028. Tukyalina enguudo endala ez'okukola etugenda okutandikako n'omwaka ogujja okutandika ne July 2025 2026. Mu nguudo zino tulinamu Wattuba Jjokolera, tulinamu Kayunga Kawanda, tulinamu Nalumunye Bandwe Kanaala, tulinamu ekkubo eddala liri Namulanda Bweya Kajjansi. Amakubo ana tugenda gatandika mu July. Ate tulinamu ne programu ey'okukola obutale mu July onajja tulina obutale 3 bwe tugenda okubeera tutandikako, omuli Wakiso Central Market, omuli Kawuku Market, omuli ne Bulaga Market. Obutale obwo financial year etandika mu July bwonna bugenda kuzimbibwa. Project eno tulabanga okusaba access roads kikwata nnyo ku bakulembeze ab'ebitundu, bo bayambye ekimala era mukwataganye nabo. Tukyalinamu okusoomoozebwa mu bakulembeze abamu nti bangi tebavuddeeyo, ate era n'abamu ku bono basanga nti bagamba abantu nti waliwo ssente eza compensation. Nenjala kutegeeza abantu b'omu bitundu ebyo nti bannange kwa puroguramu eno owaayo akatakako akatonotono tewali compensation egenda kuweebwa. Twagala kulaba nti tukulongooseza ekitundu. Jjukira nti ploti yeeyo bw'eneba emaze okufuna ekkubo nga lituuka ku kolansi, value ya ploti egenda kulinnya. So n'olwekyo tewali ssente za compensation. Abamu ku bakulembeze bagenze bawubya abantu nga babagamba nti ate tugenda kuba waliwo ssente za compensation ezo teziriiwo. Naye ate twagala okwebaza abakulembeze abamu abavuddeyo ne batwegattako, mulimu abakulembeze ba councillors ab'omu bitundu, bakyabane b'amagombola. Tutambudde nabo bambi nga bafubye okulaba nti puroguramu eno bagiwa omukisa ate tusobole okulaba nti tugiteeka mu nkola. Tusabumitinga enguudo ezirina okukolebwa, twateekayo enguudo 16 mu Wakiso. Enguudo ezo naye nga zonna oba ozitunuulidde ssente zetwafuna World Bank zegenda okuwa Wakiso oba ziyawa Wakiso buli obuwumbi 460. Obuwumbi 460 mulimu enguudo, okukola enguudo, mulimu okukola emifulejje, mulimu okukola obutale, kuzimba obutale. Kakati bw'oba ozitunuddemu ssente ezo ziba ntono nnyo, obuwumbi 460. Mu kaseera kano wadde twateekayo enguudo 16 ezimu tezijja kukolebwa, era tusuubira nti mpozi puroguramu eneebeera nga yeeyongeddeyo okuva 2028 okweyongerayo mu maaso. Tusuubira nti ezimu tujja kuzikola, tujja kuzikola, naye mu kaseera kano tugenda kulondamu enguudo ezigenda okukolebwa kubanga tulina okukola obutale,
tulina okukola enguudo tulina okukola emifulejje byonna tebisobola kukolebwa ku buwumbi 4.6 so kitusaba abantu nti bwe tubeera ng'oluguudo lwo twaluka ku kyalinga mu 16 nga terukoleddwa toggwamu maanyi kubanga puroguramu eno tusuubira nti feezi ey'okubiri ejja kujja ate twongere okulaba nti ezo zitakoleddwa zikolebwa. Wabadde bakolera population eyo weeri ng'era ekola tukkirize akatale kasigale wabadde balina akaki era kajja kukola. Ne bw'okasesetulamu nga fuuti 10 okukajja we kabadde tekajja kukola. Ekyewuunyisa era basanga basitamye wabajja nga tebayingidde mu bizimbe by'ebirungi bye bakola ki bye wazimba. So kikulu nnyo tu understanding dynamics z'abantu be tugenda okukolera obuweereza. Naye nga nakyo tujja kwongera okistadinga tukakase kiki specifically kye mwagala okutuusa kye mugezaako okunnyonnyola kituyambeko mu kyo ekigenda okukolebwa. Kuba twagala bukole naye tetwagala mubeere nga buli redundant. Bannayuganda bagenda kufuna emirimu si bwe kiri? Naye omanyi waliwo okuba mu kampani eyo tebakola ki ogenda mu maaso n'ogibawa kubanga baanabo nedda andi kampani eba egenda kuggwa. Kakati kyetunoonya kyekyo olwaleero bwe twali tunnyonnyola abantu abagamba tuwe ettaka tubakolere enguudo ennungi. Kati enguudo ennungi okuzifuna tuyita mu mitendera tulanga ne tuyita mu biwandiiko by'abantu ab'enjawulo ne tulaba ne ku mirimu gye bakozeeko. Njagala okubabula bwe twali tunoonya ba contractors bano nti ttiimu ze zaakola omulimu zino guno ogw'okunoonya abantu abagenda otukolera emirimu zaafuluma ne wabweru w'eggwanga ogenda okulambula ku mirimu kampuni ezimu gye zaali zigamba gye zikoze. Kiki nga kye tunoonya ekirungi. So nsaba tukkirize mu bantu bonna abaasaba abo be baavaayo n'emirimu gye twagala emirungi nga tutunula egyo gye baali bakozeeko ate n'empapula zaabwe nga zikola ki zibeeyimirira. Emirimu egyo twagala mirungi kyokka tetujagala mu budde. So kitegeeza bwe tuba tunula tetutunuulira bulungi bwa mirimu gyokka naye tutunuulira ebyuma kampuni byerina n'abakozi beekola ki beerina abalina okubeera ku ground nga bakola emirimu gyaffe. Naye tetweraliikirira tuyinza okuba tetwafunye ekiri ekinene naye emirimu egigenda okukolebwa wansi egyo egisobolwa abantu baffe bajja kugikola kubanga ekyo twakibakkaatiriza ne bwe twatusayininga ki contracts. So abaana baffe gye basobola bagikole naye tubasaba ate tebabba materials enguudo ne tumaliriza nga tetufunye ze tukola ki zetwetaaga. Ekyo kyembasaba temwali kyekubiira. Ensonga yali nti oyo alaga nti alina kye yali akozeeko nga n'obusobozi abulina obukola ekirungi n'ekyo kye yakolako ne tukirambula ne tukiraba nga kirungi yoyo yasobola okufuna omulimu. Ekyo ndowooza nakyo tukinnyonnyose. Ti ebintu ebyo ebimproving obulamu bw'abantu be muzokiikirira wano bye tubasuubira okujja nabyo ng'ebiteeso so si kuwuliriza ffe bye tukola ki bye tubaga kuba mulina be mukiikirira abalina ebizibu ebyo abalina obulumi obwo. Era nkakasa bwe munaalindira okuwulira ebiva gye tuli olukiiko luno lugenda kubabbowa nnyo era lubakaluubirire kubanga mwe mwandibadde muleeta okutuzimbira ABCD ne kivaayo buki bulungi bireme kubanga ate biveeno waggulu nga ffe tulinga babimpaatinga ku bantu mmwe muli okumpi n'abantu. Ekyo ekiwayi kyonna ekitongole kyokiikirira gw'omanyi obuzibu bwaki gw'oyogera nabo on a day to day basis gw'omanyi abakulembeze baabwe eyo wansi yogera nabo tuula nabo tubakolere ki nga ne Greater Kampala avudde okubaka tulinga abaga nti MDF eriwo lwa Greater Kampala naye bwe tugenda okugitunuulira MDF bwe baginnyonnyola it is not about Greater Kampala erina okutunuulira enteekateeka zo naye mwe bamujja wano muleme kujjana bwogwa bulowooza ntuze kuteeseza Greater Kampala muteeseza ensimbi zonna ezijjana okulanga abantu bamwe batuusibwako obuweereza obugenda okubakyusa okubajja mu bulamu bwe balimu okudda mu bulamu obuki obulala tukwataganye bakulu. So nsaba nnyo tudde bwe kiba kiki kyetagisa mututegeeze nti ebintu bino tetunnategeera ffe kye tulina kukola. Bwe munakitegeera obulungi ne bwe tunabayita mu nkiiko jjo papa kubanga olina byoleeta abantu byoyagala. We expect a worker plan. Secretary jajja drafting kuba yaliwo nga technical agikola okuva mu ebyo ebirowoozo ebyenjawulo bye muleese nebeera presented before committees
nebeera presented before executive negenda mu council namwe ne mu contributing kukuba nti muteseza because mu responsibilities ezimu ze mulinamu ogwa planning tetaliimu bakulu mweri etugamba urban planning ne budgeting netugamba urban disaster planning preparedness and management n'ebizibu bigwa ku bantu baffe naye newe tutandikira nga tetukola ki tetumanyiyo kibuyaga najja tutte byatutte naye ffena buli omu n'atandika okutunula ku ki ku munne naye ffe nga ffe bwe tutula mu community zaffe bo balowooza ki kye tuyinza okukola era bwe mukireeta kisobola okufuna funding kuba ffe bwe mumala obireeta nga MDF bigabanyizibwa mu different sectors different departments to handle them so mbasaba nti ekintu kino manyi kibakaluubiridde secretary ajja nangamba n'olwaleero nga nayikaawo oba ekintu kino abantu bakikooye oba kikiza ndabanga abaweddemu amaanyi ate namwe bwemwogedde nga ddala ekituufu kirabika mutuweddemu ki naye tuweddemu amaanyi kubanga twesanga tujja mu meeting mukyala Maureen mwayimirira n'asoma ripooti n'abategeeza ebikoleddwa abamu gye mwe mutaparticipatinga nakola ki na participatinga kakati ne mulabira ddala ng'ekintu mu butuufu kifuuse kyaki kya bulijjo naye bw'obanga okakasanga gwe kenyini gw'olina okujja n'ebyojja nabyo kubanga wa bodaboda gwe balonda tali mu buli kifo si bwe kiri kitegeeza buli memba wano bw'omala okumanya ebya munno byakola mu kitundu gy'ova ovaayo n'ebya bodaboda n'ovaayo n'ebyabavubuka n'ovaayo n'ebyabakadde n'ovaayo n'ebyabakyala maama wooli bimalira byonna okubyogerako oba okowa buli lwojja ovaayo n'ekikusiiwa mwe n'ekipya ate ng'owulira mwagala mukole ki mukiteeseeko so nze nsuubira nti bwe tunaakola ekyo tujja kunyumirwa ebintu bino era byebimu bye twandibeesinzeko n'okudimandinga budget ti MDF tulina ebyokukola tulina okutuuka mu bantu ab'enjawulo tubajjemu ebyo beetaaga okukola ki okubakolerwa kiyambako omukyalo oli bw'aba akaayana nti sente z'MDF ze babawa tezibamala ng'alina ne byalaga bye mugenda okukola ki presidenti tebeera ekibeeremu nnyo njagala okukakasa maybe ebiseera biri nga RDC oluusi abeera engaged mu bintu ebingi naye kati ba assistant RDCs weetuli era tugenda ne abantu baneeno mu field and we monitor whatever is going on abantu tukyagale let's embrace it nti ne bwakuweereza bbaluwa okiteeka ku gundi ku schedule nowandika mu diary abamu balina ne reminders ku masimu nti olunaku olwo bwe lutuuka actually abamu nga terunnatuuka essimu ekuweereza ka alarm bwe tujja okusobola okukola ki okugenda mu maaso n'okukulaakulana naye bwe tuba tetukikoze abaagalwa districts endala zijja tuyitako ate ng'oluusi ssente bwe zibanga weziri naye nga temuleese kiki kye zigenda okukola zijja kutuula eyo zibeere eyo ekirala nebaza aboogedde abaagalwa bye boogedde tubiteeke mu mutima gwaffe tubirowoozeeko tubiteeke ne mu nkola abataliiwo mbadde mbasaba ababaddewo try to talk to them and you tell wakikonya nogati ate benene bamemba banani yaya yakukyogirako why kiti abakyayina nga ate tebatukolera naye nga tobugatte yokka gye baleeta muno evudde muki eyambala olunaku ki lumu nekola lwaki gavumenti yaffe nze siri munabyabufuzi gyoba ndogera munabyabufuzi naye lwaki mwesibye ku baganda abo abakyayina abatukolera ebintu ebiki bivolongotona nemubeera nga bimwesibye ku bakamoma tulinayo owange amalala gayinza kutukolera bintu birungi nze kyendagala mutangaza ziri bulungi nnyo naye enguudo za wano Kampala Wakiso olaba n'oluguudo oluva Wakiso wali mutwali okugenda Gombe ogamba n'okugamba nti sente zino baziteekawa mukama wange era nabo bakyalina bwe mwateekawo oba abantu
kakati ujja kwesanga tulina omusajja gwe atulumirwako tetubadde tusaba naffe banna mukiyita kitaba MDF tutabe kibeere ekyokulabirako nti gwe wennyini nabanaffe bakakase nti enguudo ezikolebwa tezijja kubeera gadde beegiki ngali nga gwe oli mu ntebe njakukola bunyogira ki lufu mwera musigala mukyagenda ffe mwe bannayuganda tetutegeeza kukola lipoota egenda mu banka eri enga nti omusajja gwe mwasemba okuwa sente zammwe mukyamu naye tusigala tukyagamba nti tugende mu maaso kakati haji nakugambye wakikonja nogati ate bamemba bannange yali asijja kukyogeraku waayi kiti abakyayina nga ate bebatukolera naye ngatte obugatte yokka gye baleeta muno evudde muki eyambala olunaku luki lumu nekola lwaki gavumenti yaffe nze siri munabyabufuzi nti oba ndigera munabyabufuzi naye lwaki mwesibye kubagamba nti sajjaabo abakyayina abatukolera ebintu ebiki bivolongotona nemubeera nga bimwesibye kubakamuma tulinayo owange amalala gayinza kutukolera bintu birungi nti kyendagala kyo mutangaza ziri bulungi nnyo naye enguudo za Kampala Wakiso olaba n'oluguudo oluva Wakiso wali mutwaliro okugenda Gombe ogamba n'okugamba nti sente zino baziteekawa mukama wange era nabo bakyayina bwe mwateekawo oba abantu kakati ujja kwesanga tulina omusajja gwe atulumirwako tetubadde tusaba naffe banna mukiyita kitaba MDF tutabe kibeere ekyokulabirako nti gwe wennyini nabanaffe bakakase nti enguudo ezikolebwa tezijja kubeera gadde beegiki ngali nga gwe oli mu ntebe njakukola bunyogira ki lufu mwera musigala mukyagenda ffe mwe bannayuganda tetutegeeza kukola lipoota egenda mu banka eri enga nti omusajja gwe mwasemba okuwa sente zammwe mukyamu naye tusigala tukyagamba nti tugende mu maaso kakati haji nakugambye okuba mu kampala eyo tebakola ki ogenda mu maaso n'ogibawa kubanga baanabo nedda andi kampani eba egenda kugwa kakati kyetunoonya kyekyo olwaliro bwe twali tunnyonnyola abantu abagamba mutuwe ettaka tubakolera enguudo ennungi kati enguudo ennungi okuzifuna tuyita mu mitendera tulanga ne tuyita mu biwandiiko by'abantu ab'enjawulo ne tulaba ne ku mirimu gye bakozeeko njagala okubabula bwe twali tunoonya ba contractors bano nti ttiimu ze zaakola omulimu zino guno ogw'okunoonya abantu abagenda otukolera emirimu zaafuluma ne wabweru w'eggwanga ogenda okulambula ku mirimu kampuni ezimu gye zaali zigamba zegikoze eki gye zikoze kiki nga kye tunoonya ekirungi so nsaba tukkirize mu bantu bonna abaasaba abo be baavaayo n'emirimu gye twagala emirungi nga tutunula egyo gye baali bakozeeko ate n'empapula zaabwe nga zikola ki zibeeyimirira emirimu egyo twagala mirungi kyokka tetugyagala mu budde so kitegeeza bwe tuba tutunula tetutunuulira bulungi bwa mirimu gyokka naye tutunuulira ebyuma kampuni byerina n'abakozi beekola ki beerina abalina okubeera ku ground nga bakola emirimu gyaffe naye tetweraliikirira tuyinza okuba tetwafunye ekiri ekinene naye emirimu egigenda okukolebwa wansi egyo egisobolwa abantu baffe bajja kugikola kubanga ekyo twakibakkaatiriza ne bwe twatusayininga ki contracts so abaana baffe gye basobola bagikole naye tubasaba ate tebabba materials enguudo ne tumaliriza nga tetufunye ze tukola ki zetwetaaga ekyo kyembasaba temwali kyekubiira ensonga yali nti oyo alaga nti alina kye yali akozeeko nga n'obusobozi abulina obukola ekirungi n'ekyo kye yakolako ne tukirambula ne tukiraba nga kirungi yoyo yasobola okufuna omulimu ekyo ndowooza nakyo tukinnyonnyose Bannayuganda bagenda kufuna emirimu si bwe kiri naye omanye waliwo ti ebintu ebyo ebimproving obulamu bw'abantu bemuze okiikirira wano bye tubasuubira okujja nabyo ng'ebiteeso so si kuwuliriza ffe bye tukola ki
bye tubaga kuba mulina be mukiikirira abalina ebizibu ebyo abalina obulumi obwo era nkakasa bwe munaalindira okuwulira ebiva gye tuli olukiiko luno lugenda kubabbowa nnyo era lubakaluubirire kubanga mwe mwandibadde muleete tukyagale let's embrace it nti ne bwakuweereza bbaluwa okiteeka ku gundi ku schedule nowandika mu diary abamu balina ne reminders ku masimu nti olunaku olwo bwe lutuuka actually abamu nga terunnatuuka essimu ekuweereza ka alarm bwe tujja okusobola okukola ki okugenda mu maaso n'okukulaakulana naye bwe tuba tetukikoze abaagalwa disitulikisi endala zijja tuyitako ate ng'oluusi ssente bwe ziba nga weziri naye nga temuleese kiki kye zigenda okukola zijja kutuula eyo zibeere eyo ekirala neebaza aboogedde abaagalwa bye boogedde tubiteeke mu mutima gwaffe tubirowoozeeko tubiteeke ne mu nkola abataliiwo mbadde mbasaba ababaddewo try to talk to them and you tell